Ssentebe wa disitulikiti y'Empigi ng'aliwo mu n'olukiiko lwakulembera nalwo disitulikiti eno babukeereza nkokola ku ddwaliro lya Mpigi Health Center 4 okulaba engeri bannakigwanyizi gye baagala okutwalamu ettaka ly'eddwaliro lino. Bano basoose kwevumba kafubo ne ssentebe w'akakiiko akatwala ettaka ly'eddwaliro lino Sadat Serugo nga tebannaba kulambula kitundu kyagala kutwalibwa. Oluvudde eyo ne bamulambuza ennyumba z'abasawo ezaateereddwako laama nti zaakumenyebwa olw'okuba mu ttaka ly'omuntu omulala. Gano amayumba gabaddewo era galuddewo ebbanga ddene, so ne kitulaga nti bayinza okuba bazzeewo era basimba ebiti ebyo mu bukyamu. N'okuteeka maaka ku nnyumba z'abasawo nti waabwe era baagala okuzimenya. Eddwaliro ne libaddewo okusukka emyaka egisoba mu 50. Omuntu oluvannyuma lw'omwaka gumu tasobola kufuuka nannyini era n'agamba eddwaliro lino eno ebiwandiiko byonna bisoma ye. Neewuunya omuntu avaayo n'amaanyi gy'agajja okubeera nti aclaiminga facility naddala eya gavumenti olina agamba nti awo wange naye nga ne gavumenti etunula bweti. Era waliwo n'ekitundu ky'eddwaliro ekyasalibwamu emiti nga kw'otadde n'okusimbamu ebikondo nti kubanga ettaka si lya ddwaliro. Ono wano waasinzidde n'ategeeza nga batagenda kukkiriza bannakigwanyizi okutwala ettaka ly'eddwaliro. Bencroachers kye baasawamu ebitooke nga bakiraiminga nti nno kyabwe almost this part era bakulaga party eri endala yali baali basimbyemu n'ebitooke. Ndowooza kino kiri very unacceptable, tekikkirizika ekyokulabika nti omuntu waalaba nti nno eddwaliro lisigazaawo akatundu kwagala kutwalawo. Agamba waliwo akabondo k'abantu abafuba okweddiza ettaka lya gavumenti nga ku mulundi guno si waakukkiriza n'asiima abasawo abavaayo okwekubira enduulu. Era abantu bonna abaagala okulabika obbeera buli kataka akabeerawo awo nga ka public baagala okulabika obbeera nga bakatwala okubalaga nno kiteekebwako ekkomo. Twetaaga okukola lipooti, twetaaga okubuuza question zino zibeere very clear n'okutegeeza abantu abalowooza nti basobola okusaalimbira ku ttaka ly'eddwaliro tekigenda kusoboka. Era ategeezezza ng'omuntu yenna alina ekyapa ku ttaka ly'eddwaliro lino bwe kirina okusazibwamu. Siite zinene eza gavumenti abantu sekinnoomu okwagala okutandika ozifuula ezaabwe, ekyo kikyamu. District Land Board n'ebiwandiiko byonna omuntu yenna abeera yafuna ebiwandiiko nga bijja mu District Land Board ebyetoolera ku ttaka lino eno bisobola okusazibwamu mu public interest kubanga eddagala lino eno tulyetaaga. Mu kiseera kino eddwaliro lino bali mu nteekateeka ya kuliteeka ku mutendera gwa hospital era nga waliwo bagenda babongeesa eŋŋambo nti teririna ttaka ekintu ekitali kituufu. Ate ettaka lye tuyinawo abantu ab'enjawulo baagala okujja okulitwala nga babuzaabuza nti nno lyabwe n'ebiwandiiko. Eddwaliro lino limazeewo emyaka mingi nnyo, emyaka mingi nnyo egisobera ddala mu makumi n'amakumi. Era kizuuliddwa nga ku ttaka lino bwe kuliko abantu abaali beeguzizzaako ne poloti.